ajja kulagira babakubi nalimbira byeko okwekalakasa kwa kabaka ogende ebugerere nabiraba biri mwenda one of recent kambaite ekyamwe ekyokumpi wano Kyagulanyi bamulemesa eruuka ne bamukwata emirambo gyayika ne bakwata abavuuka ne babasiba katono bamalayo n'abamu bakyali muki kati mu Kenya tekisoboka wano kigweraawo kyobola President Museveni amini bwamulema era agenda muyeekera n'akoma mu government y'Obote omuntegeera kati mbalaga bimutamanyi abamu mwefuula abatabimanyi nga mubimanyi kakati mu kinaana bwe bagenda mu kalulu nga President Museveni be bamu ku baali ku lusege lw'Obote ne Muwanga kubanga alina ebitiibwa n'alangirira mu butongole nti bwe babba akalulu ngenda mu nsiko era maanyi n'agenda mu nsiko n'amala emyaka gye 5 n'awamba obuyinza na guno gujwa yakyaliko Besigye azze n'avuganya sajja tunagwamu maanyi kubanga bo busungu wana Uganda basooka bupika nze kyemanyi ku Uganda wano bonoowulira nti waliwo embeera let me predict kubanga nze emyaka gyange nze n'obutaba kugenda nnyo maaso eyo nnyo ekiyinza okubeera mu Uganda muno kuttiŋŋana ekyamu very sure era ono akyaliko ono yakwatiridde naye ne omuntu omulala ayinza okujja wano ne bagamba bajjeko gavumenti eno lwampaka onoowulira ekinaaba mu Uganda muno kubanga Uganda bwetu bweri okujjako Amini Musaayi okujjako Obote gwayiika okujjako Obote owokubiri ne guyiika okujjako gundi Kitokero ne guyiika ne beekubakuba benyini abali baze muyinza ne betta olwamala ono naye najja Lakwena najja ne guyiikako gundi n'alyoka ajja ofukone ne guyiika so Uganda bwetu yo bwe yali byayo ebya Kenya bakoma mbiri ya maumawu muzungu arudi Ulaya mu Afrika apate uhuru obyako kali una moyi n'abafuga omuntu wa bulijjo mujasi yali afuzeeko Kenya mu kati ebye Kenya byo byabwe bya rais nnyo ebyafe bya bukambwe era singa ekyali mu Kenya kyali mu Uganda ne balumba parliament waniwulidde ne tanka zandivuddeyo n'ennyonyi zandivuddeyo ate ennyonyi enkambwe kati bana Uganda bo kasaba bakoowa bo basaanyaawo busaanya in Uganda so ebye Kenya tebisobola Lwachemba president tasobola goba cabinet bwe bagoba ba minister mwe benyini abali mu bitundu nga muvaayo oyo mwana waffe bani mulese oyo mwana waffe bibya Uganda ebyo bitu bibiri tasobola goba cabinet ye yonna ndi agigobye tasobola tekisoboka mu Uganda mu ndi president bamuteka pressure mbajaga meti wanacha ifrisi n'emisolo giraja abasuubuzi enkola y'okusasulira mu emisolo ey'abasuubuzi nga weyambisa baita invoicing n'eki invoicing and what kigambo ekyo nkimanyi electronic invoicing and what finance manyi jimanyi lwakuba kimbuzeeko kakati enkola eyo olamu agirwanisa abasuubuzi mubajjukira kambajjukiza babajjukiza abasuubuzi bagenda ne Kololo abasuubuzi bagenda ne Kololo electronic physical receipting and invoicing solution engeri osobola okubanga munange osobola okutegeera mu ngeri ya byuma bikalimagezi gyoyingiza ne gyofulumiza ne government netegeera naye nga yingiza byuma bikalimagezi awo ne baga nti abasuubuzi baga tujja kufunamu emisolo gitutta yabaga ekolo yabaatulira mulina okuwa emisolo tujja kuddamu tumitinge nga
yadamu na meeting wawe yagwera wasimanyi mwe mu Uganda mu sibyangu so bana Uganda bo obusungu basooka ne babusonda ne bana Uganda baguminkiriza okusooka naye nga batabuse basanyawo wano omulamuzi mbo engeri gye bakubyeko byenya abantu onolensonga eyo okulonda tukusazizaamu baddemu okulonda amagye gamuyolirawo kati kino nkyogera mwala ali bwe kiri nakyogera bwati ono gundi chief yali wabalamuzi gundi wabalamuzi yani bamuyitani enya ligenzi bamuyola Chief Justice bamuyola okiranga otya gwera baba ne bafuzi bonna bakwata omukulu bwagamba nti tebali muwa bondi bamukwatira ku koti n'omusanga ate omupya ku koti Temple of Justice kuba mukwatira se ebye Kenya bya Kenya mbuguli bamutadde akamba bamuyolira nga bakamala okumuta bamuyolira ku koti mu koti kwe nyini ne bamuteka kuno musango omulala ate kubanga ekisooka president yalonda gundi electoral commission ekyo kibwe kiri temukikubaganya kuna birowoozo saabalabizi w'eggwanga saabalamuzi w'eggwanga Owinyi-Dollo ye yamulonda si yalina okugusala wali n'agula akakiiko k'ebyokulonda yennyini yakalonda fanya fujo woni kakati tekisoboka wano si byangu kati nze nga bankutte wano ku radio ne bwe mwekalakaasa emirundi 18 bantwala ekirinnya era omulamuzi omulaba nga atya n'okutya okunta era ennaku zino abantu mu kkooti bagamba katulindeyo akasimu oba omulamuzi abaga katuwumulemu kkooti yalijande till 2 p.m. 2 p.m. bw'ajja bw'ati nga n'abagenda kweyimirira weebali kati olw'ensonga eno kirinnya ne bakwongera n'ennaku endala kati abantu mu kkooti bamanyi okugamba nti omulamuzi kaafulumyako ayinza okuba agenze funa kasimu olaba abantu banako okulowooza mu mbeera eyo so kati ebyo byendaba kati nkubuuza ekibuuzo byendaba byolaba so kati nze mbakubiriza ekintu kimu kyokka bw'oba olina ettaka w'olimira mutandike okulima bw'oba oli mu ntobazi vaamu nze nkubuuliddeko nga lubowa mutandike okuvaamu mpola mpola kino ekijja kikambwe nnyo kikuba n'ekyovu wano babuulira nga lubowa kino ekijja kikuba n'ekyovu weefuula atali butegedde ove mu ntobazi mpola mpola bw'oba oli ku ttaka lya Lwerwe kino nkibabuulira ndi ku rediyo wano ne bwe zina myaka 2 bagenda bagobawo kino nkibabuulira bw'oba olina omulimu gw'okola gunyweze kola nga atali guvaako ononyeze abaana b'emmere bwe mba njogedde bubi ng'onyiize ge mazima amatuufu ge mazima